Eno y'embeera gye tusanzeemu oluguudo lw'e Nakirebe olugatta eggombolola ya Mudiima ku Kiringa Ente ng'ebidduka bitawaana okulukozesa. Embeera eno ekusezza ebyalo okuli Nakirebe, Kagaba, Ssekiwunga, Galatiya, Namutuya, Nsujjumpolwe n'ebirala nga kaakano ebidduka tebiyinza kulukozesa. Abatuuze be twogeddeko nabo bagamba buli nkuba lwetonya embeera esoba nga n'ab'ebigere bakosebwa. Ekisumbuwa nnyo banne twaga batuwere ku makubo tuli bubi nnyo. Kasala kuva eri apu tukumalako wali nga gonagona amazzi nga piki zaffe zibulira mu bubulizi kati kwegamba oluguudo lwaffe lufu nnyo nga embeera eno ekusezza n'abaddukanya amasomero nga bagamba nti mu kaseera k'enkuba abayizi babulwa we bayita okutuuka ku masomero nga waliwo n'emmotoka ezitambuza abayizi ze tusanze nga zikwamye. Kubanga ne vaani tezikyabanona ng'oggyeko ekya vaani okuba tezikyabanona wabula n'abaana bennyini tebayinza kwetambuza kutuuka kuba abazadde basala basitopinga abaana olw'obulumi bwe balina tebakyasobola. Tufunye ebigoma 4 n'amayinja tweteremu ebigoma abatuuze basobole okutambula kuba abaana tebasoma olw'ekkubo ebbiri lino lye bayitamu okugenda ku ssomero. Abakulembeze bagamba nti embeera y'ekkubo lino eviiriddeko n'abagoba ba boodabooda okubbibwa anti abanyazi babateega mu kaseerezi ne batwala boodabooda zaabwe. Mukana akasenyi koolaba abbi batuteegera muneeno mugana amazzi goolaba nga ne batukuba obuyondo ne batujjako piki zaffe. Olw'ebinnya ebirimu ababbi beeyamba omukisa ogwo ne batemula abantu baffe. Kati olw'ettemu eryo tusaba bekikwatako mukole oluguudo. Ssentebe wa disitulikiti eno Martin Ssejjemba ko n'omubaka wa Mawokota North Hilary Kiyaga gwe tusanze ng'akola bulungi bwansi batubuulidde nti ekizibu kino bakimanyi naye nga tebalina byuma bya kukola nguudo zino. Amakubo ebyuma byaffe bye tuyina bifu bikadde bitufuukidde ekizibu n'obusente bwe tubeerawo nabwo obutono ate weesanga ate okubiddaabiriza ne bibeera ku kkubo nabyo era kizibu ky'amaanyi. Ssente ezibikola ziviira ddala ku minisitule, ekyo kyafuuka kizibu. Era tubeera mu parliament nga tusaba okuimprovinga ebyuma ebya local government naye suubiza yafuuka suubiza. Kati tulinze financial year era y'ensonga y'emu twali tugidiscussinga mu budget nga tudiscussinga budget. Kubanga sente tuzina ku account entonotono ezikola ekkubo kati eggombolola tulina miliyoni 11 esobola okubaako amakubo ag'enjawulo ze gakola. Naye saa zino tukubuulira nti grade emaze emyezi 6 eri wansi. Tulinze aba Ministry ya Works okukanika biganye. Kyokka bagumiza abatuuze nti akadde konna bakufuba okukola ekisoboka okulongoosa oluguudo luno ko n'endala ezirina okusomoozebwanga kuno. Ssente eziriwo entono mbakubiriza era mbakakasa tugenda kulayika okubeera nga tukola amakubo kuba kaakati okuva mechanical engineer mulimu angambye by Tuesday grade egenda kuweerezebwa okutetenkanyizibwa ate erimeko ku kilometers enesobola okulimako.